kuba ne wali abalala era babbawo ku ziri containers nazo ne bayitawo emabega ne bamenya then nabo ne bababba mu katundu kano. Wazzeewo obunkenke n'okutya mu basuubuzi abakolera ekawuku Nnamulanda ku luguudo lw'Entebbe olw'abantu abatannategekeka abayingira mu maduuka gaabwe buli enkuba lw'etonnya mu kiro ne bababba. Abasuubuzi bagamba nti batabuddwa olw'engeri ababbi gye bababbamu kubanga kufulu zaabwe zibaako bulungi so nga tewali wadde ekituli kye baba bayiseemu okuyingira mu maduuka gano. Bino byonna okubaawo kiddiridde ababbi okuyingira edduuka ly'omusuubuzi omu eritunda emizindaalo ne babbamu ebintu ebisoba mu bukadde 3. Kubanga mwalimu amplifier 5 nga za digital walita sync audio 3K6s amplifier 5 ne batwala rack driver bagita DBX PA2 ne batwala mu computer ya ESA eri all in one desktop eri all in one ina screen na bukimu eri 27 inch ne batwala microphone ya Shure batwala microphone ya Agataliiko receiver ne controller ya DJ wajita Pioneer DJ SX. Abasuubuzi bategeezezza nti emirundi mingi badde basanga nga babbiddwa ebintu byabwe wabula nga tebamanyi muntu ababba olw'ensonga nti abakikola bakozesa ebisumuluzo bya master key okusobola okugula amaduuka nga tebalina we bamenye. Sibawo banga atasibye okubanga usanga nga baguddewo nga batutebi baagala okutwala. Baasibawo nga tulaba ffenna abaana ne bayingiza ebintu ne bagenda naffe ne tugenda. Naye the following morning okujja okusanga nti bayise manju baguddewo ne batwala ebintu ebyo. Tubeera ku bunkenke kuba anytime omuntu asobola okujja kwekisumuzo n'akyokesaamu n'amala n'akikomyawo. Tulaba twaida meji yonna oli yazena bisumuzo nakula kufa. Kitegeeza nti muntu tuli naye tuyina emmese munda mu ffe. Ababbiddwako emizindaalo gyabwe basuubiriza nti ababbi abamanyi olw'ensonga nti emabegako balina abakozi be baagoba abaali tebakola bulungi mirimu gyabwe. Naye baali babiri omu ateekawala ekidaala kati ono bwe yafulumanga ng'awuliza obalinga bagenda senko kuliko eddaala. Eno bubbi bw'amaanyi nnyo naye ate nga bano abantu bye bantu baffe. Wabula obunafu buno babutadde ku gavumenti okunafuya obukulembeze bw'ebyalo nga ensonga lwaki obubbi bususse era ne beemulugunya ne ku bikolwa bya poliisi buli lwe bagitwalira ababbi. Security teri tight. Basinga eri tight singa abantu tebabbibwa bweba. Balonde LCs kubanga LCs bwe zibeerawo wasinze ndaba nga wasobola kubeerawo kingi. Tuseemu oba mu ngeri gye bakuumamu abantu n'ebintu byabwe because ffenna tubeera tweraliikirira era osibawo n'oba nga atasibyeyo. So batwongere obukuumi batwongere security banoonye LCs zibalonanga ba defense nga basula batambula. Nga batambula ogenda okulaba bakubuuza gwani nga wenyonyolako naye ng'olaba nga bayitamu. William Buyondo yakusakidde Gitirizi na Bukedde TV 1.